Wano we wakawo? Wano waka wange mama. We bagala okumenya? Bagala okumenya. Bannange ng'olabye n'ebizibu. Ndabye nnyo. Nambadde nsaba. Mumunkwatire. Tunulere. Mumunkwatire. Omwana oyo. Omwana ye kati aliwa? Omwana? Ngweno. Omwana ye kati aliwa? Omwana kirabika era agenze mirimu jana anatera okujja. Naye gwe kati tosobola kukwata mwana n'omutwala ku poliisi. Okumwekwatira nze mwennyini kisobola. Ku lwaki? Kisobola kumwekwatira nga nze ng'omuntu, kisobola kumukwata. Yendako abantu ababanyambako kuba abantu okukyalo banfukidde. Bagala kutugoba ku kyalo. Bagala kubagoba ku kyalo. Kutugoba ku kyalo. Bannange nga kikambwe. Bagala kutugoba ku kyalo. At least omwana oyo tumukwate tulabe ekyomukolera. Oyagala tumukolere ki? Tumuzeeye waabwe wannyina. Okimanyi Uganda agenda kulaba nino ku media. Ndabe kale oba ndaba naye nga nange ndikwetaasa mu bulamu bwange. Kuba ennyumba yange baagala kugikoonawo. Wayogerako ne muganda we yagamba ki? Namugamba neyeegaana. Muganda we n'agamba mbuki? Omwana si musezi. Nangamba musi musezi. Kati omwana asula naawe mu nju buli kanaku n'akomawo n'agenda akola mulimu ki era akolawa? Omwana? Andi omwana twali tukola naye ne mugamba waidda ewaka ng'abeera awaka bw'aninda nga kyamuteekere ku mirimu gyange naye ng'abeera tubeera naye wano. Naye ng'ekiro we butuuka adduka emisinde. Naye ab'oku kyalo banfukidde bagala kutugoba ku kyalo tuddeyo gye twava bagala kukoona nnyumba yange. So mbadde nsaba tumukwate tukolere wamu tumukwate kyembadde nsaba. Talimu agenze lumu olategera nga musezi lumu namuteega nemukwata ng'ali ready and ng'ali naked. Yanekanga nenga bane bangamba nti oyo omwana kyaleka musezi naye nga nze kino wakirabira mu bbanga ki ng'omuvubuka zeeka eno ekayunga? Nakirabimuka omulundi ogwasooka bwe yafuluma n'agenda walowooza agenze kukola ki? ndoba wagenze kufuuyisa bwe bityo nzasala nga kintu kikulu nzirayo mu nyumba neebaka kitegere neebaka kakati era nimulekinga nimukwatira ddala kakati n'omukola otya? Nemukwata ng'ava mu kuseera kiro nemupakira n'addayo mu kyalo. Wamukowa n'omupakira n'adda mu kyalo? nga mukoye kubanga enkolagana teriiwo. Wemugamba akola kino ate akola birala okitegedde. Kakati nembeera nga ndi omu era gye nali nkola nengamba kati ene business mukayumba kange kola obwamakanika. Kakati omwana amaanyi nankubira essimu zino zogirekedde waani nangamba tombuuza akitegedde namanga tombuuza ng'akwegamba ng'atabuse ng'avuddeko anti afunye emikwano egy'omu kibuga asibye amadredi balansi okitegedde afunye namulimbalimba buli mwezi mbajja mwange emitwalo 10. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebyeneena bannaye ku kyalo tebiggwaayo. Olunaku olwaleero tuli eno Kayunga. Ndina omwami ono Wakko ono yankubidde essimu nabadde sigenda kujja era ndaba nze obudde buzibiridde. Twagala tugumiike omwana wa muganda we tulaba oba ddala kituufu musezi naye munnange nze bwondeeta eno ate nennindako nga sifuna nga tetumulaba nja kuyisa bubi obudde bwange ojja buzzaawo
si mu bubi bambyo nansonyi wantandikidde mu Bukambwe naye okutindigga olugendo okuva e Kampala okujja eno si kyangu lwakuba nti emboozi mbadde njagala. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribe nga yenze HK Media Hadija Kigozi. Abasozo Property Consultants bakugamba nti emitwalo 15 gy'okozesa okusiba ku poloti yo mikulu nnyo. Ojja kujja omalayo mpola obere ne poloti ogibereko n'obwannannyini nga yo era bw'omala okusasula tugiteekako akapande ne tugibuukinga nti eno poloti ya Hadija. Bw'omala okumalayo efuuka yo tuba tetukyakubanja bannaye Abannayuganda mujje mugule ettaka. Buli omu njagala omwaka guno abeere n'ettaka, at least abeereyo n'akajiiko k'ettaka bwe kati buli mukazi guno omwaka okuva ku Sozo Property Consultants estates ez'enjawulo zize nzibalaga weeziri zize nzibalambuza ebeera Sozo Property Consultants yokka ekuyina mu ngalo bweti okuba nti ekubeererawo. Tugula property tutunda property bannange ekyo temukyerabira abalina property naffe mujje mutuguleko property. Tulina ennyumba zonna eza buli kika, emizigo rentals buli kimu weekiri. Abalanda Newg saagala kubeerabira bano batunda buli kikozesebwa ekyamasannyalaze electricals zonna z'oyagala. Mu abantu abayingira ennyumba ng'oyagala kuyingira njuuyo enju mpya weetaaga Abalanda New Quality UG okubeera nga bayingiza ebintu mu njuuyo. Banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu wakonsanyiza okulaba. Oli otya ng'oli musirise? Ng'olabye n'ebizibu? Bizibu nnyo. Ng'oyogera mpola? Bizibu nnyo byenina. Buuza kuba tulaba. Amanya gange bampita wakobe. Bampita wakobe. Olwatuuka wankubidde enzize. Olwatuuka lwalina ku lumu. Nga nimukuliremu e Kampala nkola emirimu gyange mpola mpola nga nsika chapati. Wali osika chapati? Nga nsika chapati. Kakati nga naye gwe nkozesa omulala okitegedde nga naye gwe nkozesa naye nga simwekakasa bulungi naye nga emirimu tegitambula bulungi ovaawo okusika chapati zo bulungi ogenda okudda azibuza buziza sente azibuza buziza nengamba kati nkole ntya nimbeeraawo ningamba oba kati nali ndi awo mwana wamwine ze nankubira esimu nangamba wako nti wangi nange eno mu kyalo binkuttemu naye njagala kujja ndabe nange ompiyizeko ekirimu nimugamba jangu kitegete jangu yukira nali nga nguze poloti yange nga njiguze nga nzibamu akayumba kange olw'omubiri nimugamba jangu tutenkanye obulamu tebugenda kugaana. Kakati olwajja tubeerawo kakati lwali lumu ngenda okukola nga ye mulese ewaka. Kakati onagenda okukomawo wenasanga ebintu ebimu ebitategeereka bane banga munno kirabika muki musezi naye nga nze sikkiriza embuuzi wako ekisoko oyogera mpola ekyokulala onvuga speed. Waleeta omwana wa Manyoko okuva mu kyalo najja abeere naawe akusikirengako chapati. Awo we mwali mukolera waali bize nga tosobola kukola weka? Naye sobola kukola kyanga nga ndi bize. Ng'ogenda mu kyalo ng'omuvubuka atuuka? Omuvubuka atuuka nga tukola kati twakolako emyezi nga gyali ng'ebiri. Tukola bulungi nga buli kimu kitambula bulungi nga ssente zijja nga mirimu agimanyi. Emirimu agimanyi naye kirabika omanyi abavubuka bwe bajja mu kibuga bafuna emikwano egibawabya okitegedde. Kakati nimberawo nimukansolinga nimugamba waayo nja nakujja mu kyalo njagala tukwatagane tubeere bulungi okitegedde naye nga tawulira. Oyogera mpola nga tawulira. Oyogera mpola omuwulira omuzinalo mpozi gwe gunamuwulira nga tawulira okitegedde. Kakati tubeeraawo omanyi omuntu yaba akava mu kibuga manya akava mu kyalo abaana amalala atanye kusiba nviiri biki mukansolinzaawo aganye nimugamba waayo manyi nze niva kugwa chapati ningenda mu byamakanika okitegedde nga amulekedde bizinesi yaba agikwasaganya. Kakati agenda okudda akubye chapati taliiwo mbuuza mikwano gye gyatera okumya nawe yawa mu chapati bagamba akuttawo next manyi walaze nemulinda kuva ku ssaawa nga 12 paka ssaawa 4 ez'ekiro n'akomawo
nemubuuza business ogenza ogirekedde wani ogirekedde wani business eddoboozi ligenda bwe liggwerera bwe liggwerera business ogirekedde wani nangamba tombuuza akiregedde namanga tombuuza ng'akwegamba ng'atabuse ng'avuddeko anti afunye emikwano egy'omukibuga asibye amagredi balansi okitegedde afunye namulimbalimba buli mwezi mbajja mwange emitwalo 10 okitegedde nkitegeera olwo ng'asula wakubanga wamuleeta sula naawe right anti kulira twasolanga naye mu nnyumba ng'era ebyo abikolera mu nju oyo mu nnyumba yange naye nga twapangisa ekika kyapati naye nga wetunyuka tuzala mu nyumba yaffe ginazimba lwomubiri lwomubiri akati ninsalawo nemugamba omanyi ddayo mukyalo nemupakira naddayo mukyalo wamukowa n'omupakira nadda mukyalo ngamukoye kubanga enkolagana teriiwo wemugamba akola kino ate akola birala okitegedde kakati nembeera nga ndi omu era ginali nkola nenvaayo ningamba kati ene business mukayumba kange kola obwamakanika kakati omwana amaanyi nankubira essimu nangamba wako nti wangi biganye mukyalo biganye oyo gayo oyo yennyini biganye kakati nimugamba jangu tetenkania embeera najja naye kumbe yali musezi ani yali omusezi oyo anti ono olwagenda onomuvuka olwagenda mwana sister wange nankubira essimu ono abaddewo yali waani naye yali wa sister wo yali wamuva wakukyalo yono yali ow'okukyalo y'ow'enviiri wokukyalo kati ono kale ow'enviiri ye wamujja mu kyalo naye nga si wa sister wo kitegedde awo nalobyemu saakawulidde kakati omwana sister wange nankubira essimu nangamba nzije nimugamba jangu najja bwe muyizawo business awo bwatunda engoye nga omanye emirimu gy'abakazi nga ye tokola naye bwamakanika tokola naye ng'abeera wenazimba ennyumba yange kakati naye saategeera omanyi ndowooza omuze yagojja bukojja okitegeere mwana wa sisita wange kumbe nga musezi omwana wa muganda wo tunula mu kamera mwana wa muganda wange kumbe nga musezi ddala kati kitegeeza omuze yagujja bwa kitaawe kuba bukojja yeggwe kojjaawe mulimwe muli basezi tetuli basezi wadde naye nga baneiba bankubira essimu lindako katini omwana wategeera ddi nti musezi otegeera ng'omwana musezi nga byatandise okukola omweba gugikalira omuzaali 2 naye ng'ogenda okudda engulu mu nyumba ataliimu awulira nga mu nyumba ataliimu agenze lumu onategeera nga musezi lumu namuteega nemukwata ng'ali ready and day ng'ali naked naye yaneekanga naye nga banne bangamba nti oyo omwana kyalika musezi naye nga nze kino wakirabira mu bbanga ki ng'omuvubuka zeeka eno ekayunga nakirabira mu wiikisi yali ng'emu omwana oyo ng'otandise okubeera naye ng'afuluma ekiro mu nnyumba n'afumuuka omulundi ogwasooka bwe yafuluma n'agenda walowooza agenze kukola ki oba wagenze kufuuyisa bwe bityo nzasala nga kintu kikulu ninzirayo mu nnyumba nineebaka kitegere nineebaka kakati era nimuleekinga nemukwatira ddala kakati n'omukola otya nemukwata ng'ava mu kuseera kiro akomawo yeebake ng'ayambadde atya yali nekedi bwereere nga bwe yazaalibwa gwe tekyakuba enkukwe tewatya natya kale natyamu naye nga engeri gye yali muntu wange oba tomutya kumbe ng'ate waliwo neighbor eyali ali awo ng'akoleki ng'alaba
kakati baneiba abantu bokukyalo bekunze bagala kujawo nyumba yangu kujimenya ngoga kujimenya ngamba abantu bokukyalo nga bagala menya njuni ngoga kujimenya anti naye to omusaiji kukyalo akitegedde bali akitegeeza bazenga bamulaba ng'asera nga bamulaba ng'asera naye nga nze bangamba naye nga nsita ku birowoozo naye naawe wali wamulabako lwakuba nti n'engeri gye yali wuwo omwana tewamubuuza ki ky'obadde okola ebweru saamubuuza omwana oyo yali yenkana atya yalina emyaka 10 zaali 18 19 waba mukyala aba awasizza n'okuwasa akati abantu nga bagala kumenya nyumba yange ngamba bannange temumenya nyumba yange kino ekintu ngira ki ngenda kisolovinga okitegedde naye nga bo baganye bagala kukola nyumba yange kakati ku kyalo nga bagala kukuba kibooko nange bangoberemu naye batugobe nze n'oyo omulenzi bannaye nga kibi ani akugjeeko abantu bakutunuulidde kati ozze kwekubira mulanga abantu bakuyambe nja kwekubira mulanga abantu banyambe tonnamalirayo mboozi nga tonnabakuba mulanga okigwamu nti omwana ono musezi wamulabako naawe naye tewayogerako n'omwana nti oba obadde ova kukola kyoba ki kale mabegako nayegalako naye ng'animba yagamba ki angamba ate mbadde ngenzeeko eyo naye kagirlfriend kange nakomawo ngaali bute ngamba okitegedde naye nga naye namulaba yakubuzaabuza bubuzaabuza kakati ntubeera awo ninkubirako mu kyalo bannange naye ng'ate nabo tebampa mawulire matuufu naye bambuzaabuza maama w'omwana oyo wamugamba ebyatuuka ku mwana namukubira esimu nimunyonyola naye nga maama naye takkiriza ng'agamba mbukimba olimba nimba ate ow'omwana we aba agamba omuwaayiriza kati omwana tewamugamba nti agira ddayo mu kyalo eno ku kyalo abantu bakuyisa bubi namugamba ddayo naye ng'agaanye yagaana okuddayo mu kyalo angamba gwe wandeeta gwe olina okunzizaayo ng'ate nange nga ndi bize okitegedde nange nga ndi bize ningezaako okumupakira era n'akomawo tunyumize n'akomawo kakati nze nebinsobera nga sina kyakola oli mwana wani nga sisobola kumugoba ngamba owaayi ogira tubeera ano naye wekola ki byokola weddeko so embeera gyempiseemu omwana omuvubuka anfukidde ezzike nja kwekubira nduulu naye munasonyiwa okuseka ompise kujjana eno mpa akaboozi k'eddakiika 2 ssebo yonna gye nvudde okutuuka wano ate manyi emboozi eyinza okutuusa ng'essaawa ng'onnyumiza by'oyiseemu n'omwana oyo byembiseemu n'omwana oyo emisana aba nnomo nga talina buzibu emisana aba nnomo naye ekiro afuuka ekizibu emisana yeeyisa ng'omuntu biki ebirala byakola ng'ogyeko ekyokufuluma ebweru ebirala byakola tewali tameketa mannyo nga bwe bagamba tasala bantu bugirita na nviiri ebitabikola omwana oyo bamuzaala mu ggwanga ki bamuzaala wa omwana oyo Muluulu taata we Muluulu Muluulu beyo pakwaki eyo Muluulu naye akuze ne maama we maama we gwe akuze naye ate maama we omugamba ye abyegaana omwana we omulimba kati ye maama we ali ludda alina abaana abalala era alina abaana abalala yafumbirwa omusajja omulala yafumbirwa omusajja omulala
Tunyumize. Afumbira omusajja omulala naye ng'era kyayiko ono omwana eri gye bamuzaala yavuwa obuzibu ye maama takkiriza nti omwana we musezi naye omwana omugamba ddayo mu kyalo aganye okuddayo mu kyalo ate nange ku kibuga baagala kungobako kwoyo omukola oyo muvubuka bintu byategesa okukola kati bye wanyumiriza bye bakulopa ewa chairman kakati bandopa ewa chairman ne bangamba tukuwadde ennaku ntono bwe ziti mubenga kuno nga muvuddeko oba kitali ekyo oba temuvuddeko ennyumba tugenda gimenyawo yonna kwegamba okutwaliza awamu bagoba ku kyalo bangoba ku kyalo kati oyagala kwekubira nduulu otyo kati wano oyagala tukuyambe tutya njagala mu nnyambe omwana gavumenti emutwala njagala mu nnyambe artist mujje oba gavumenti obaani tubeere omuntu omu omwana ono tusoboke tumuzizayo ewaabwe naye nze nfukidde agenda kunnemesa ebyokukola oyagala gavumenti omwana emutwale kuba nze agenda kunnemesa ekibuga akususseeko naye gavumenti mujja muyambe wako munyambe kuba omwana wa muganda wemusezi okuba esimu tebanfaako I'm so sorry really Bambi Bambi, I'm very sorry about what you're going through. Lwakubanti just gwenga omuntu naawe onsanyusiza bukyanga nazze unatuuse wano onsanyusiza nnyo naye nga embeera gy'olimu si nnungi kati bwe tubeerawo ne tulinda paka obudde ekiro omwana oyo tunamulaba ng'asera kati essaawa eno ali ludda wayalazeewa kati oba alazeewa okuba nga agenze kuseetinga naye era mubeerawo ekiro mujja mumulaba nze sigenda kubeerawo naye mumulaba mumukwate mumpereze vidiyo mbadde njagala naye mubeerewo nze sisobola laavu mbadde njagala naye mubeerewo naye mwerabireko lwiri mpe ku magezi ekyokukola naye nze kimbuze nga nze omuntu omu kuba kati ndi omu so we nafuna ku bannange abanyambako tujja solovinga ensonga ezo kale munzikirize mbasibule bannange omwana wa muganda musezi ayina ogundi obuyambi obw'enjawulo busindike waka afuna okuyambibwa gavumenti waka abasabye omwana mu mutwala amusosseeko olwakadde nzize leeti nnyo nina gye nasooseewo nina emboozi gye mbadde nkola gye nasoose kati ate mmalidde eno mwebale kundaba mwebale kusubscribe nga nze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum